N'abantu bagundi omuleetanga abantu sikiwambu nno omukazi basobola kubanga bagenda omusentensinga nga badde mu katuliki ne bamwambaza engoye z'abasisita. Kisoboka ekyo? Bayinza omwambaza engoye z'abasisita? Omusajja atali musiraamu omukatuliki oba omukristaayo ne bamwambaza engoye z'abalevulandi. Lwaki muddira ebyambalo byemumanyi nti nno baseeka byebasaalizaamu ebiwa definition ey'obusiraamu bonna ne buba alayininga mu kanzu enjeru? Temusobola bagamba bagire mu ngoye z'abasibe n'ebirevu bibagibweko bwe kibanga mazima bonna nga bali kuva ddinga eruzira bagolola. Ffe tulaba wano abasibe nga babeera mubaleetere mu ngoye z'abasibe. Lwaki era mu ngoye ezaffe zemmanyi nti no bayimamu ba haramayini ekkanzu kyambalo kya bbeeyi, ate nawono mu Buganda kyambalo kya bbeeyi, neggwe abantu b'ogenda okusentesinga ku death penalty. Abasiraamu bonna program detect lunaku lwa mukaaga era nga yeno detect special tubanirizaako nzide okubeera nga mutugoberera n'okubeera nti ate mutambula naffe. Lunaku nga luno tubeera n'ensonga nnyingi eziba zibaddewo mu wiiki ze tujja ne tumenyaamenya ne twongera okutegeeza nawe n'oyongera okubeera nga ate ofuna okutangaala mu mawulire agaba gabaddewo. Mbeera ne ali Mustafa naye olunaku olwaleero banyabo ne basewo ebigambo tugenda kukozesa bitonotono. Oyinza okwebuuza nti mugenda kikola mutya nga ate mwe mulina okwogera otuwa ebigambo. Leero birabika nga bigenda kubeera byanjawulo mu munzikirize Hajji asooka abatolere ku salaamu ababuuzeeko ate emboozi kwajje. Abalungi abatulaba mikwano gyaffe abatulinze obwedda luba lunaku ssaawa zezikerewa naye tubateeka okujja ne tubabutegeeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubasanyukira nnyo tuwuliriza kyemukola kya bbeeyi. Kale video bw'omaze okuba nti ogisimbula ka like yako n'okutwegattako ng'osubscribinze mbutongole weewaawo. Tulina omugenyi ow'enjawulo olunaku olwaleero. Mu wiiki eno twafuna ensala ey'omulamuzi ku Mande bwe yali awa ensala ye ku musango gwa Susan Magala, wabula ate era mu kaseera ke kamu mu wiiki eno ne tufuna ebibonerezo ebyaweebwa abo abasingisibwa omusango omwenda ogw'okutta Susan Magala. Kakati kwabo abantu omwenda abaavunaanibwa 7 ku bo baweebwa kibonerezo kya kubeera nti bagenda okusavinga obulamu bwabwe bwonna mu prison oba mu komera kyetuyita life imprisonment. So nga ate ababiri bafuna kibonerezo kya kalaba olulamuzi kyayita death sentence. Ndi wa mukisa olwaleero nti twegattiddwako omu ku taata azaalira ddala omwana omu ku bano 7 abavunaanibwa omusango era abaasingisiddwa ne bafuna n'ekibonerezo ekyokusavinga obulamu bwabwe bwonna nga bali munda mu prison oba mu komera. Nsaba ababuuzeeko and of course tusobole okubeera nga tutandika emboozi y'olunaku olwaleero. Funa akatebe owulirize bulungi n'obwegendereza ogatte ze tuyita dots oba oli awo tugambe nti emboozi nga bw'onaaba ogiwulidde olina by'ogifunyeemu nga tetunnaba kufuna kisa eri taata ow'omwana nga tetunnaba kubeera nga ate tugaana okukkiriza nti ne bali omusango be bagusingisiza nti baaguza oba tebaaguza. Kakati tuwulirize nga tutaddeyo amatu tumanye amazima agava mu sayidizi z'ab'eŋŋanda zo ziri zitya, amazima agabwe gayimiridde gatya, amazima okuva mu kooti go twagalabye era gasaliddwa. Kati katufuneko sayidi endala oli awo nayo ensonga tujambuse. Kati taata nsaba ombulizeeko kuba tulaba batulereko ku salaamu wabulira amannya go. Sanyuse nnyo bannange okunkyazaako wano studio.
nebaza mukulu wange Haji Mustafa oyo mukulu wange ddala taliko ganti oba luno lugandirira waba mukulu wange ki ddala era bwe kyamukuteeka ekyamutabani we yawudde nga kimukoze eki kimukutteko nebaza n'abakasawe nabagenda otulaba n'okutuwuliriza ng'omukulu ono bwagambye bannange siri Katonda siri malayika nange mbeera mbanjogedde mujjeemu ebituufu n'ebikyamu omwana mulenzi yali yakula nga ali mu bibya naye ku byemmanyiko bingenda okutandikirako okwogera naye kansooke n'ekiramuso eky'emirembe ekya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatugaa kitutandikanga nakyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amannya agange oba erinnya eryange nze Haruna Lukwago Lwembaawo. Abamu babuuza Lwembaawo nga tebamanyi kiri bwe kiggwayo makulu ga Lwembaawo. Lwembaawo bwe mba munnammwe bwe mbulawo bwe mutu byasanga byanjogerako badde wano mubbi ekisajja kyeyisabirwe ge makulu g'erinnya eryo Lwembaawo. Naye kundaga muntu kweriri teriko sayiteekako naye nga lyavira ddala wakeera lyansi lyansi weewaawo. Kati ku baana bano omusanvu owoyaani era mwana wo wakumeka ani first born Muzamiru Sali yali wako yono producer ndo agenda tuyambako yoyo gwa sporting nzeko oyo yennyini oyo akyuka oyo mufaanagana ennyindo mutabani wange yennyini oyo first born wange ye first born wange ate ekyomukisa omubi maama we yamunzaaliramu ngo yamujjula ate naye yazaala omwana omu mu bulamu bw'ensi eno. Mu maama we talina luganda ate ne maama taliiwo. Omuzaala mwaka ki? 1994. Aba n'emyaka emeka leero? Gy'emyaka nga 3. Kati tutandike gye biva. Otandikirawa okumanya nti mutabani wo akwatiddwa n'agattibwa ku fayiro ya butujju oba ku fayiro ey'okutta omuntu omukyala Susan Magala and bwe wamanya wagenda n'oyogerako n'omwana eyo tujja kutuukayo omwana n'akubuulira amazima ekikolwa ekyamuvunaaniddwa omusango ekyagumusingisizza yakikola teyakikola yeenenya teyeenenya. Tutandikire wano waje bitandikira. Omwana ava atya mu mikono gyo okudda mu mikono egyaba ebyokwerinda we baatuukira okubeera nga bamukwata avunaanibwa emisango gino gyaliko. Omwana oyo namuzaalira Kituko Birongo. Kituko Birongo eyo n'asoma mu kusoma okulungi yasoma ku ddiini. Era mu kusoma eddiini waliyo Seeka Sali abeera Mutungo Kitiko n'asooka n'amuwa omuzikiti nga yagukulembera. Era yagukulembera ebbanga namugamba tojja kubeera ng'oli muwuulwa mu lutakulembera ki bantu. Tugende tufune omukazi tukole ki tuwase. Nalindi awo nga mukulu wonna nga nkubira essimu jangu omwana tugende tumukole ki tumufunire omukazi awase. Omukyalo oyo twamujjandejje. Tumala okumuwasiza endejje nga omuntu ne mubavaako ne mukakali bakoze eki bakuze basajja kudde atalina ne muzikiti wenkola ki mba mwagala wenkola ki wemusanga. Wayita ebbanga Seeka Sali nga nti mutaani waffe nti namwongeddeyo konze wamwongeddeyo yagenza okukwata Qur'an ku mwoyo konze ekyo kiki ekyo kirungi alhamdulillah agenda asome konze agenda asome wa Seeka akole ki bunyikire tewaliwo buzibu. N'agenda n'abeerayo olupale ne mukazi wamaze okuwasa mukazi we n'abeerayo nga bamanya abavubuka n'atwala ebbanga sokola ki nga simulaba ngamba kasita mwana yakula talina buzibu era nalibadde mpulira kali mba ndi awo bbanga lise emyaka nga 3 nga ze wange wembeera taata ngendako mu kyalo kulaba ku basenga kulaba ku bataata kulirayo yidi kozi tewali buzibu. Era ayitawo olukwakwayo n'agenda mu kyalo kali we yava mu kyalo yakomawo saddamu kumulaki kumuwuliza naye nga banga mwali mu kibuga avuga boda mwali mu kibuga avuga boda ayina omuzikiti wakola ki wasaaza ayina abaana basomesa konze nti konze tewali buzibu. Ebbanga ligenda ngenda okuwulira bbanga liisi muvubuka twali we tubeera nga bakwata omuvubuka we bamuyita Kimera Ronald si mutabani wo bakwata omuvubuka makanika waabwe
waliwo mukwano gwabo gubayita Lubega katonyo makanika wa mutabani wo mukwano gwa mutabani wange bamuyita Lubega Yusufu era gwe bakwata naye bayina emmotoka Kamunye n'emmotoka entono ng'oyo Lubega gundi Kimera yagikanika ne makanika waabwe katuba tulianga batugamba Kimera bamukutte bamubuzizaawo kofe ye bamubuzizaawo bati bamubuzizaawo kofe tukoze tutya katuba tulianga ate Kimera yakoze eki akomyewo kwa kulikayo kiri eri nti kofe kiki bingi binga ndoze yafayo musajja wattu nga bumanyi baleka baga tubako kyokola ki kyonyega tukyanoonyeza kufe kiki bingi kofe kasawa koze eki wavuddeyo nti kati baba yavuddeyo ngolwa tumugambe kulikayo kati ekiromba ndi ku TV mutabani wange yennyini nga mula ku TV batukutte nga batuyita batujju ne bankuba fenda tusesema ki musaayi mutabani wange ku TV gwadomaze nakunga ebanga bane bangamba bali batoba batabeeramu omwo ajali tumulaka avuga boda kwanza enti n'omuzikiti bakungamba gwaliko abayina omuzikiti gwabwe babeera wali kwanza enti kwanza tewali buzibu kasita mwali mulamu tungamba omwana bwakula omuleka kuba nali badde embeera n'obwetaavu oba munange empayo kasukaali nze nange obusobozi wange mukola ki nkyabulina okusobola okwegulako kahafu kange kasukaali kenjaga mbadde nkyasobola okukola ki okwetuusaako kasita gyali tewali buzibu ngenda okulamula ku TV ngamba batukuba kifo kyonna nkola musaayi konze nga kabuke nga bukya nga ngende wa Kimera nga mugambo waayi ate ewe nalabye bakutte ne mutabani wange oloza taliimu ko ye yaani konze Muzammiru Ssali nga mutabani wodda konze gwana wange kyabadde nti batukutte konze kiki batubazeeko gw'obutujju babazeeko gw'obutujju base Suzani Magala konze nti kati ye bwe yali ayogera Muzammiru Ssali ku TV yagamba ekiro we namulaba nze yagamba basibyeko gwa butujju mutabani wo ku TV ogera ku TV yagamba bamufunana gwa butujju sibu yazaola gwa musibi gwa butujju konze butujju nengamba waayi abaana tomanya engeri gyabadde babulira eyo kisoboka konze kisoboka kama yanamanya era ng'omutima gw'omuzadde awo ogenda ku poliisi omaze omulaba ku TV wagendako ku poliisi wonna okumulambulako ogerako n'omwana twagana kati mbaliri tujja ensooka nembitwala ng'ebyaki ebyokusaaga ngayi babasibye bali luddawa konze nja kunoonyaako nengerako ku poliisi eya wano egundi wano ekibuyaawo embuuzaako taliiwo saanyoonya nnyo engeri gye nali maze okukola ki okumulaba nga mulabyeko kuki kutene nga akasa muki kavudde muki mulamu naye nga wano egundi ekiwenda tukawukone ngamba naye abubuuza tetunabakola ki tunabalaba kuffe tetubamanyi konze nti konze tewali buzibu ng'omuzadde teweyongerayo mu poliisi ndala neŋŋumira ngamba waayi sina kyakkola kati n'omusango guli gwe yayagambye gwe babakoze eki sijja kukulimba waliwo bagabe bwe bataddeko ne ngamba tulina okugenda empola kino kikubuulira nga n'omusango gwe bataddeko nti gwa butujju nyinza ogenda nga nange munoonya naye bangata kuki jukira nange ne muki musiraamu ensooka nembiraaza tubeeraawo nembeeraawo nenga naye omwana ali luddawa katuba tuli awo Muhanji ebiseera bya Muhanji mubimanyi nga ze nabuno obumotoka bwabwe bayita buli wendi nkola ki nkusiba buli muntu woli tositukawo saa zaali 7 zennyini nga limalya ga kyamisana buli muntu woli tositukawo tunonye motoka nga zeewa mutundwe mu galagi Kimera wakanikira waliwo makanika w'Abalubega kati Muzammiru mukwano gwani gwabali Balubega kuba Muzammiru ye talina mmotoka yali wa boda ne bali balina emmotoka naye nga mikwano gye kuba bonna basiraamu ate basalira ku muzikiti ki gumu mukwano gwabwe webaze emmotoka yino gyatira mu Suzani Magala bakweka erira mu mpuku kati bo bakumane ku mawulire enkeera emmotoka yatta Suzani Magala bagisanze muki mu mpuku naye nga baali bagisanga obweru nga emazeyo myezi ng'emeka ng'ebiri ng'olede bagireeta ki mu galagi munda nga n'emipiira bagijjako dda nga balita break down nga bagisitula nga bagitwala Nateete
katubeeraawo shana babatutte nyini eyo babatutte ngamba beeraawo kati waliwo omuntu omu akubira angamba wawe manyi nti Muzamiru sezaalabe bamuyita Kato kati abeera Kawuku Muzamiru nti bayinza okubanga bangamba kwetuga Muzamiru yeetuze konze kiki Muzamiru yeetugidde mu kkomera subhanallah ngamba bannaaye awo okumpi nti bannaye mumanyi nti mutwani wange yeetuze naye yeetugidde mu kkomera nebangamba ozzaako ki muga naye ekyokuza kusinda kimanyi kati wali muganda wange bamuyita Sewaya nemukubira essimu nemugamba waayo ya Muzamiru bitegedde biki abanga Muzamiru yeetuze naye yeetugidde mu kkomera nagamba nga tonamanya nnyo bigambo ebyo sooka ogendeko ewa sezaala we Kawuku mala okunoonyereza ate okubanga manyi ki ekituufu konze kale lwaki yatambula bano ali badde neebuuza nti lwaki si eri poliisi ekunnyonnyola ekituufu oba prison lwaki nagenda ewa gundi kubanga omukyala gwe yayina olwo ng'agenze ewaani ewa taata we okitegedde so omukyala mwali mwamuggyayo mu mateeka ebyo simanyi gye bejjirayo oli ow'amateeka nga yagenda n'afuna omulala ow'amateeka ye yali yagenda gutwagirayo mu mateeka kati afuna omulala oyo gwalina obudde gwabadde naye obudde buno ngamba mukyala yazzeeyo naye bwebayaga okumanya ekituufu gende wasezera wa mukulu munno ojja kumanya kuba omukyala ki gyali nga ngenda Kawuku kuddemu wa mukulu munno namusanga naye atiiratiira kuba naye mubamu bwe baali bagala okukwata naye yaki yalimu era naye nga toyogera ng'ali naye mu kutya okuki nga era kiriwo olwo kya butujju nga naye kyakola ki kyatya oziotya wano kwanze nze nimugamba ngambye omwana yeetuze omanyiko taneetuga omwana gyali kwanze ali luddawo simanyi bulungi gyali naye nga taneetuga kwanze ali mu kkomera ki nangamba kati ekisingako nti gende wa Mama Lubega ebirongo kitiko naye nga ye abeera Kakoola akaalo bakayita Kakoola maama wa Lubega kati kyajja kukubula ebikola ki ebisembayo konze kale era nninya katono nnyo abalabi kati bano muli kwebuuza wakati w'omuzadde n'okuleka omwana lwaki omuzadde togenda direct eri omwana akwatiddwa ku musango gw'obutujju omuzadde akunnyonnyola kati akugamba nti ekimugaana awuliramu wali nti ekyaliwo ebiseera ebyo kya butujju ate ng'obutujju bukwata nnyo abasiraamu agenda ewa mukulu munne mutabani we gye yawasa ne mukulu munno naye alaga atya naye ali mu kutya okuyingira mu nsonga ezo because yawulirako nti naye asobola okunonebwa kuba naye musiraamu era nga ali mu kutya okuzibwa ennyo n'essimu era namukwenda tunaba okunkubira essimu tunabojja okuba ku ssimu yenda kyoyagala ojja kujja buzi wano konze kale nagamba naye obweraliikirivu n'obwerinda obwo tusobola kati okubulaba ne tumanya lwaki taata tewayagala kuyingira direct kulondoola mutabani buli ddakiika ku prison oba mu mikono gy'ebyokwerinda nagamba era genda omubuuza Mama Yusufu konze kale kagenda Mama Yusufu nga bantwalayo Kakoola waliwo mutabani wange bamuyita Ibula namusanga mubuuzo wayi mbuuza Mama Yusufu taata nze bankazaako taata Medi nga kibi yerere Muzamiru ebyo konze kibi naye njaba ngambye kati ebisembayo nnyo yabibuuzaani Mama Yusufu ngagenda Mama Yusufu saamusangawo nga mwawe nti weewanu nga ntuula bandi awo ngazze salaamu alaikum salaamu ekindeese wano tomanyi nange badde sikumanyi ebaana be baakwata baani konze Muzamiru Sali Muzamiru Sali leka mwana wange leka nti bakwata abaana abo nze mukoddomi wange batukwata naffe twasula mu kaduukulu kamu ne mukoddomi wange awo bwenjagala okufuuyisa ffenna tukolerawo konze ngati mwali ku bunkenti paka olubanonya Lubega tannalabika Lubega yagera bakutte maama we ne mukoddomi we n'avaayo najja ne bakola ki kani bataki ne bata abakadde ne mugaka kati maama ekindeese banga mutabani wange akola ki yeetuga kituufu nangamba teyeetuga naye gye bali mu kkomera wa yeruzira konze bayiruzira nti bayiruzira konze kali mukadde ne mugaka tuwo kisero genda okukola okimanyi nti
tukole program yagenda okukola ki okubakyalirako banatukiza bajja tukiriza ffe twagendayo kokonze nti atukola program naye nga ngenda wa Luzira nga batukola be batukola mpaka we twabatuukako emuyita ne bamumpitira amuzamisa mu alaikum salaam taata konze ekyabakozesa bino biki ngamba taata ebintu bizibu konze mwana wange omutima mwagujja wa ogwo kubanga kati awatana agenda kubutemu akyali kubutujju owandika akati olwagukyusizza kati ngenda okuveena nti olwagambye bwebajja okukwata emmotoka kati olwabagambye bataki Susan Magala okubatuju bagubajjeko ekyo kikyuse mu butemu Susan Magala era emmotoka gye bakwesa eri bagikwekayo ye yakola ki ye yawamba Susan Magala so nenga yasooka kuvunaanibwa gwa butujju bwe yali ku TV yagamba batuvunaana gwa butujju ku TV nze namulabira ku TV omulundi gwange ogusooka naye maze emyaka nga 3 kuwenda nga simulaba ne mulabira ku TV naga nti batuvunaana gwaki gwa butujju soka tuzeeyo Luzira eninya tugende Luzira mumulabye omwana tumulabye ne banne salamu alaykum alimusala konze mbwa ensonga zino ze mwakola kiki ngamba taata mazima geetaagisa sibikolangako era sibimanyi mugamba nanga taata basooka kutuvunaana gwa butujju kati batulwadde kuwa Susan Magala konze nti kati bwe mba njogera n'ekimera mukwano gwawe gwe basoosaayo emugana y'ekimera nga gwe njagala ombuulire abaana bano ensonga zino bazimanyi yeke yaŋŋamba kino kyogera nga ndi kumpewo yaŋŋamba nti nkubuulire abala bonna sibagaanira naye ye Muzammiru n'okumukwata yali talina kyakola ki kyamanyi Muzammiru n'omukwata yali talina kyakola ki era baalinga nga babuuza Lubega nga babumuwe abeko byabakola ki byannyonnyola kuba Lubega bagamba yavuganga emmotoka avuga gundi amuzza wano we Susan ne mugaye mutabani we yavuganga Lubega makanika Lubega makanika bamita kimera ye yakanika nga Lubega yali Lubega kwabo naye kwali kwali Yusufu Lubega kati yo je nagenda mama we owekakoola mukole enteekateeka ejje Luzira we bali nnyo okulaba abaana tugenda kati kiki kyekiddako tate tutumanyi fayiro batuga tetulina fayiro kwaffe ki batuga tetulina fayiro kwaffe abantu babatuuka babatwaka batya wano nemala ebbanga ya myaka kuba twagenda ngo ebirwa byera byandozo twagenda nga bakamala mukomera emyaka ngena ku 5 nenga tebalina ki katono nyo taata ebbanga lyonna libakwatiddemu omutabani mpaka myaka 4 nga togendanga kulaba yadde kwogerako naye naye nga bali mukadde bo bakola ki awo noli mu ntiisa ya nange tebangattako we bali nnyo naye nengamba bo bali bagendayo waliwo mukyala Yusufu mukyala gundi Abasi bo baali bagendayo naye nze kiki kye nasooka okulaba nga ntyayo nengamba waayi kansooka empimba amazzi bikole ki bisiriire bwe biritereera era nagamba mukadde nga nemugana tugenda ti ebanagira kubanga twatuukanga nga bamba nga negoozaala omwana ono era mu kuyingira okusooka nga baneewozesa nnyo omuyita otya mwana edda mwana wange dda nze mukola ki mwana wange ddala mwana udda nti nga takusinga obukwate nga ye gyalina ekirivu bambi kubanga alabikanga n'okusinga obukula kusinga mwana nze mukola ki nze muzaala kati otandika okugendayo mubuuza kale muli wano ki ekiddako titaata tetulina na fayiro temulina naki babaleeta batya nga temulina fayiro kati bagenda basiba mpaka ddi taata naffe tetumanyi katudda bweru namunnange Hajati oyo mama wa Yusufu katuka tuzeeko ki kati ebiseera ebyo waliwo kagurupu akali kakolwa kati era nze nakeegattamu oluvannyuma kuba nze nasooka kutya nenkeegattamu tukaka tulina okusala amagezi gonna kulekanga abalina abasibe baabwe abalina abasibe Luzira gurupu yaabo bonna bonna bwe bakwata waliwo omuvubuka omu imaamu wa ng'okutte kuli ng'otonda ku tawuni ekikiiko okwata ekitalya bakaita batya keerabidde akatawuni akakali awo wano kidda kitalya bamita Umaru kati ebiseera ebyo yali atukulembera na ebiseera ebyo naye sinaki WhatsApp nga ndi kukanakane kamapeesa naye nga bonna bali ku WhatsApp bakoza ki bawuziganya ku WhatsApp balina group tugenda bwe tuti tugenda kola bwe tuti kale nga Umaru oyo
Umaru oyo ye muganda wa bali abalonga ababiri Katone Waswa. Wasibe kuno kuliko abalongo babiri abalongo babiri ko Waswa kati oyo Umaru nga ye mugezigezi fenna pozi nebbawo oli omukyala kubayita Gombe kati nga ffe batutegerera mu by'amateeka tugenda kukola tutya kyatukutunonye nga kitugenda okukola ki okukolamu tunonye fayiro buli kimu kyonna katugenda nga tutandika kugoba nsonga tetulina ssente abantu babalooya baaki ba gavumenti katugana ebyo byonna tuwali fayiro nga bw'omanyi ebibeeraawo soka muno ekyo muno tukole ki tubanoonyeze fayiro zammwe katukola ebyo twakola ki ebyakolebwa kabanoonya fayiro fayiro kati zirabise kati awo no fayiro nawo okulabika okutandika obbaleeta nawo waliwo olugendo waliwo oluki babaleeta luli babaleeta luno babaleeta luli babaleeta luno so fayiro zasooka kubula fayiro zasooka kubula ng'abasibe gye bali ku limaani nga gye bali naye nga tebalina fayiro tebalina fayiro era twagenda batugaa tesulina fayiro mpulira bulungi tetulina ki tetulina fayiro kuffe mubeera mutya ku buniro lino ebbanga temulina fayiro tewali fayiro kati nga bwegamba nti waliwo bannaffe abagezigezi nga amasimu gavuga banaye tukoze tutya nga babako abagezi bebaleeta fayiro tujja zifuna balooya katugende ruzira tunoye fayiro kati nga tukwatagana n'abalooya batugamba ba gavumenti tuzifunye fayiro bagenda kutandika obbaleeta mu kooti lunaku bwe tubajja baleeta tebabaleeta bwe tubajja baleeta katwala tuli awo nga babakola ki babaleeta abakuba mu kooti kooti yakola bweti yabimba kwolwo nesooka okulaba ku taata waani wa Suzan Magala ne maama waani bonna bajja taata wa Suzan Magala maama Suzan Magala senga muganda we bonna bajja ki kooti naye bwe baatuuka kyenjogera nga ne musajja musiraamu bagamba bana bali mukaguli sibe batta omwana waffe bakyogera bana bali mukaguli sibakola ki sibatta omwana waffe munaye tewali kyakkola ekyo nga kyava mu kamwa ka abo bennyini maama ne taata kubanga bateekako baabalaba nga babatadde mukaguli mpulira ffena bali mukooti twakiwulira nti munaye muganda aga nti akusinga kubya kokoze eki tusigale kulinda kulaba bikola ki bigenda mu maaso tubeera ku mukooti mujjo luli nga bayita abajulizi abaki aba buli kika leeta ono leeta oli leeta ono leeta abajulizi ndowooza bo ababalumiriza abaana abo bali mu myaka ng'ebiri baga nti baleeta abajulizi 45 buli kubaleeta ayogera bibye bamutta bamuvuga ono nze kyempakanyaamu kimu y'emmotoka eno gyebagaa yafuuka nga Suzan Magala eyamutwala okumutta ate nga bamuttirayo oledi yali yajja ddi mu galagi yali muki egalagi awo we yali emmotoka eyo kuba byenjogera mbikakasa mutundwe bayitawo Kabaawo zooni ettaka eryo ebiseera ebyo ddala lya mwami Isaaya galagi eyo kweri naye kati yatundawo kati obudde buno ttaka lya mwami Kakonge Jofule galagi eyo mubajja emmotoka eyo neŋŋamba emmotoka yali yajja edda wano ate gye bagamba yatwala omwana neŋŋamba sigirina kijja kulondoola siina maanyi kuba n'amaanyi obaako nayo byokola ki neŋŋamba waayi katubireke nga bawera ennemba kati batandika otulaga ebyobugagga bye baagula abaana mu kooti babireeta ku butambi baagula emmotoka 11 ngera mwabiwulidde baagula ettaka ebuyikwe baagula ettaka eruweero bakola lyaki buli alimbo lyakuzikako bantu eruweero kofe ettaka baligula miliyoni meka 3.5 naye ekitubalamu amaanyi nti ettaka eryo amaanyi tekuliko ga Muzammiru tekuliko ga Lubega wabula kuliko ga bantu baki balala g'abantu baki balala nze bwe tuba tuguza ekintu ekyo kya ffenna kimanyi tuyinza okuteekako abantu nga 3 oba 4 tugana tuguze ettaka lyaffe naye bano gyemitwe emikulu gunegunegu oba lyali mu kampuni yaabwe gye baakola balina kampani lyali mu kampani ate wali badde manyi nti abo bannaffe batusinga obugezi era bali badde nga tiri mu kampuni bweti yabakola ki galinga manyi era eryo bagamba lya Lugoloobi ttaka lya Lugoloobi eriri eyo emmotoka tetwalabako kaadi zaazo kubanga nga nze taata w'omwana mutabani wange nali mumanyi nfuna
singa baga nti kante eno ogiraba kadi yayo ogiraba ya Muzammiru Ssali yagigula $5,000,000 nalega ekituufu naye maloka 11 tetulina kyetwalabako kadi yeeno ettaka twalabako nti Muzammiru Ssali yasayininga nti yaguze ettaka oba bagula ettaka kati netuzigana nga tulina ngaffe abazadde nganzo naddala nganzo omuzadde sinze nzekka ne bannaffe bonna nga tulina ebibuuzo muli mutima tetugaana bwe babaza omusango baguza bakyamu naye nga twali badde tulabira ddala obutereevu buli kiba nga bajjangayo abajulizi omu ku omu ne baali bireese kanti 3-5 yino ogirabye nti gano simanya ga mwana Forward ogirabye gano simanya goono Costa ogirabye gano simanya goono fena tukkiriza kuba baga buli omu yakola ki yagabana ssente ebyo naye kati twakomye kugamba ebyogagaba babitunde batulagako mmotoka buli 2 ndowooza oba 3 kakozi bwerefu 2 ne gundi ekyo kikosta n'akakamotoka kakadde ako ate nga kukali kakadde kadda kukonkalumiriza kali kakadde kaki kadda kati waliwo omwana omu gundi yani kitawe we Nakirebe Isima kitawe waawa we Nakirebe bamita Muzeeyi Kato yayina emmotoka oyo atunudde ono ataddeko n'emikono oyo yeisima kitaawe yayina emmotoka nga ye naye kitaawe ye yagamba yatunda poloti ye Nakirebe yagamba natunda poloti yange Nakirebe nengula emmotoka eyo naye gye basooka okukwata mbu busemezi ezimu zebakola ki emmotoka ya taata w'omwana tukiba nti yali ya taata wa mwana naye nga yagiwa omwana nga buganda nze ndi mukadde naye kanjiwa omwana bye ngaakola ki ngaagivuga yaga yatunda ttaka liki okugigula naye emmotoka yemu kuzaakwatibwa era ze zimu ezaakwatibwa gye baleetanga ekizibiti naye bagitwalanga kizibiti naye bagitwalanga nga kizibiti ulidde kakati ffe nze sinkuganga bwe njogera katono nnyo bwe mugenda eruzira omulundi ogusooka waddayo n'ofuna akaddamu okukyalira abaana ogutali gumu olwo natandika okugenda nga mbalambula ekkomera kyekintu ekisobola okushepinga ne bw'oba walina eggume era bangi libaleetera okukkiriza emisango nga babadde baludde nga bagiewakana abalala bamanyi okunyigirizibwa ne bakkiriza emisango yadde nga tebagizza ndowooza mwami Haji ekyo bwe kiri kakati ebbanga lino lyonna lyogenza okyalira mutabani wo tatuuseeyo olunaku lumu n'akonfeesinga n'agamba nti taata ekyamazima obutakumenya mutima omusango kituufu gwe banvunaana ngumanyiiko nagwenyigiramu oba nagukola omwana oyo ye n'essuubi yonna yabadde nalyo abadde alina essuubi nti omusango agenda kuguwangula era talina musango alina okuwangula tabimanyi era yaŋŋamba buli tubadde tugenda nawano mu kooti nga ngamba taata byonna mbiraba tebatusibako sina muki taata byonna mbiraba naŋŋamba taata nkubuulire sibimanyi era yaŋŋamba nalibadde nkubuulira amazima taata oba twakola bwetu nebweti naye taata sina kyemanyi era yaŋŋambako nti era ye kubajuzi era nga yesigama nnyo kubajuzi ndowooza taata babajuzi olaba bye baleese kati waliwo omusajja omu gwe baleeta lwe babakwata ku muzikiti mbu ku Usaafi bwe bavanga bagamba Allahu akbar manyi naffe ate tubeera mu kooti naye tubaamu ebimu bye twegendereza nga tuwuliriza kati mu musajja oyo gwe baleeta nga abavubuka abo basiraamu bava balina ejjambiya balina kingi ng'agamba Allahu akbar bwe ne bamutema wano omukono abavubuka naye gwe bagenda okutuleetera mu kooti ate ng'omukono gwakutukirawa nga musirika naye ng'omukono gwakutukirawa naye nga tamanyi Luganda wabula nga ayogera Luswayiri balwa ne bamubuuza oli wa ggwanga ki n'agamba ndi Musoga naye nga n'Olusoga talukola ki talumanyi kisoboka okuba eggwanga erimu ng'olulimi lwewamwe tolumanyi abaana bangi kati for example nga njogera boogezi abazaaliddwa e Kampala mu famire katugezeza Bakyoli n'akulira e Kampala nga tamanyi Lukyoli naye nga tekimuggyako okuba nti Mukyoli by tribe ati bamubuuza yava mu Busoga
ng'alina emyaka emeka tuzagamba yali myaka nga 17 ku 18 omuntu avudde kweja emyaka abatadutegeera so kati mwekyo mwatinotinga tumanya nti kino kiri bwe kiti kati nabo nyini abasibe nga abasibe badde balaba era nga batugamba nga era bwe tufuluma batugamba taata mulaba obujulizi tewali bujulizi bwansi bwa mukunala butuluma tewali bujulizi kofe muna byonna tubikwasiza ki Allah yasinga okumanya era nga tunze era kyambadde mugamba Allah yasinga okumanya kyana abaleese tujja kugenda nakiriwa n'ekyo nze nkubulira amazima natuuse ekiseera ndowooza nga muguno omwaka nenkowa ekkooti ng'omuzadde ffenna luli abotaata b'abalongo bajjanga bonna ne bakola bwe bati naye batusekiranga nabo tebakyalinnyayo era baneffe tubanaye ekkooti mwakiro tubaga twagirese twabalekedde gavumenti ekole kyekola era mu kubasalira banga togende naye gasijja gendayo bisigala nja bikola ki nja kulula ku mawulire nja bira ku mawulire ku lunaku lwe babasalidde saalinnyayo tewagenda saagendayo era nabaga ne mugamba waliwo okuba tuli kumpewo naye ekyo kankyesigalise so kankyesigalise ebbanga lyonna lyoyogeddeko ne mutabani wo akakasiza nti omusango tagumanyi teyaguliimu then nenkubuuza walabyeko katambi k'omu ku bavunaanwa abasingisiddwa omusango ne bamusindika kalaba omukyala n'omuvubuka ajala nakandi mbadde kano wakobudde buno nakalabyeko wali oba bibaza bibikadde kubanze mbadde ntambula nabo nnyo byonna byonna bibadde baleeta ajala nakandi nabatwala wano simaye tuli wano naye era nga ne mu kkooti okulimba kubi ebintu era tebadde bajja beetola kati nga bwebadde bajja bewako obujulizi ng'era muzamiru olaba aliwa walako ng'olaba aliwa ki walako mu nsonga ezo wadde badde bajjako obujulizi gundi yakola kino nga bw'obadde olaba naye nga muzamiru era olaba ki bamuleeta luvannyuma muzamiru naye waali naye nga waliwo bakulembezza nga naye bamuleeta luki luvannyuma nnyo okumuteeka mu nsonga ezo kulidde ajala nakandi ye nga bamulabye n'agenda simanyi ne mukuumirako ennateete ne tugenda ekkonge kati ebyo byonna naye nga era olaba muzamiru twakola ki awo wonna talina wakola ki ate kati ekirala ekyamazeemu ennyo lwe bamaze okubasalira omusango ne bagamba muzamiru sali yagenda empigi n'alinda bamuleetere ssente ate bagenza okulaga gwe ayalinda essente empigi nga balaga kifaananyi kirala sikya muzamiru sali naye nga muzamiru sali yagenza okumulinda ki mu bigambo muzamiru sali yagenze naye ati gwe balaga anoonye ssente mulala neŋŋamba kati naye obeeramu omuli ofunamu okwebuuza mu mutima kubanga bwe ŋŋamba nti eno ssimu era njiraba ebeera ssimu netafuuka limoti webale nnyo tolinaamu kukkiriza oba kale okulowooza nti oba oli awo omutabani alina kyakweka mu myaka gyonna gy'otambudde omulambula omulabira ng'ali mu musango guno tolinaamu otuuka muli n'ogamba nti naye oba abaana bannimba oba omwana nnimba naali badde nga nteekamu okugamba nti annimba naye omwami neesigama nnyo ku nsonga ya mwami oli mwami Kimera ansonyiwa omwogerako bambi mukwano gwange nnyo neesigamako nnyo ku nsonga ye kuba yali mukwano gwabe bambi era n'okusooka okumukwata ndowooza bamukwata lwekyo lwa mukwano era ndowooza naye singa yali musiraamu kuba ye si musiraamu era ndowooza naye singa yali musiraamu yali tajja kukola ki kuluwona naye ye siki ye Ronald ndowooza ekyamukola ki kyekyamuwonya naye byonna we bibaawo mubuuza Kimera ensonga z'abaana bano ziri zitya nangamba ngera bwe kugambye nangamba naye muzamiru gwobuuza naye bali takonfaminga nti baguze naye attira nnyo ono ku muzamiru ku liiso era nomuleeta wali ngaolaba mupya nnyo talina kyakola ki nekyategeera wadde n'akamu nakeddagala owulidde era ngezenga nti muzamiru sali ddala bebanga bagabana $2,000,000 gebagamba zonna ze bagabana tutuuse okubeera nga tunoonya ssente
ezeetaagibwa nga bwomanyi emisango giba gyagala ssente naye nga teri ayinza kugamba kitaata genda okebereko wali webale nnyo ofuneyo $5,000,000 oba wali 2 ozirete muzongerezeeko oba ngeri babagamba musonde ssente nga n'abasibe bennyini babalaga tetulina ke tukuwa webale nnyo musonde ssente bannange webale nnyo ekibone kirukanga bannaye temutuwadde kakulya mutunonyezaako okulya nemugenda nga okubalaba bannaye kubanga badde bajja mu kooti nga baagala okukyusa ku mmere naye omuntu awo yabadde agambira abannaye nti bwembanga mujja mu kooti nti mugende nga wali mugyeyo akasente kaffe batuwenga emmere nki ennungi naye ngaera ffe twekubaakuba ffe tukola ki ffe twekubaakuba ki kyoba olinda kubanga omusango kati okuba bapuliida aba gavumenti busoberwa si busoberwa omuntu alina ssente yali badde akkiriza atya puliida wa gavumenti kanso kumbuga yagubaddemu Kabagambe John Kabagambe waliwo n'omukyala bamuyita Zainani waliwo n'omwami omulala bwebali babadde bana bagubaddemu badde bana n'okusinga manyiko John Kabagambe n'oyo kumbuka ne Zaina Nabukenya bebo bagubaddemu n'abalala webali awo oli okusatu. Okay, mu kaseera kano nga omutabani bamaze okumuwa ekibonerezo olunaku lwe bamuwadde ekibonerezo wagamba kugenda mu kooti kugituulamu kakati osuubira okugenda okumulaba okuddamu okusigala nga omukyalira newankubadde nga ali ku kibonerezo kya bulamu bwe bwonna mbadde njagala omwana mwesonyi olw'ensonga buli lwe ŋŋenda nja kuba nzijukira bingi kuba okimanyi nti nga ye mwana wuddala gwasookerako mu bulamu okuzaala okubeeramu eyo nti bamusibye kumpi yali mu ntaana kuba sisobola mujjayo sobola kukola ki kati mbadde njagala mwesonyi oba mu bulamu bwange ayinza okuvaamu kubamu nyina abaana abalenzi abakulu naye kino nkyogera ndi wano tebalina namulamu era ne mukika babadde bagamba Muzamiru ali muki kati basigadde awo n'omu ayinza n'okubanga enjogera no maze emyaka oba ayinza n'okuba nga bamutta nga bamukola ki yalina emize eyo ne mugamba gwenkosenye genda genda namulwanako ne mulwanako buli mbeera eyo ne mukola ki ne mujja mu bulamu kale bwe nabeera nga nambula Muzamiru kiyinza obutanva ku mutima ennaku eyo nenyiike kuba omanyi nti ng'obadde osuubira mu ssimu yono nti gy'olina okukubirako omuntu owulire buli kimu kyonna kyonna kyayogera nga olina ddiru gy'ogoba naye n'ogenda ogikubako nga nfu nga byogera toweza sikuwulira nawe ga sikuwulira kati ye mwana oyo wati abadde tunambula naye nga nze mmanyi nti yalina muki mutima gujja kukula akula amanye taata y'ono nga ne waali wennyini kuba baga nti babadde bayimaamu b'omuzikiti bamukwata emyaka nga 20 gumu kuba kati guno omwaka batambuza kumpi gwamwe kati gwala okuva 2018 kitegeeza baba bamukwatira myaka 21 emyaka 9 ali mu kkomera yatambuliza mu kkomera yatambuliza bate obulamu bwe bwonna singa badde batuga nti bagenda musibayo 10 ne gandi kali n'obulamu bwe bwonna toyinaayo gwe for example toyinaayo suubi lyakola appeal mutabani wo baddemu batunulire ensonga zino sina busobozi sina buki busobozi kubanga batuga nti awo kya ssente ki nyingi ate ze sirina ekyapiiro olaba nakati kooti gavumenti ebadde naffe tuba twagala obwo tufune abaffe balooya naye era twabalemwa ffenna bakwata abaana baffe nga tetwesobola emmere yaleero tweyaweeyiya saagala nkulimbe era babanga wakasente akasaliddwa okunoonyezebwa nga mala kubira bakika ba Luganda banaye tunoonye akasente bwe kati akwadde omutwalo akwadde 2 batise sente bwe akwadde bwe batyo naye kati banga nti baagala milioni 10 sizikwatanga nako bukyangambaawo ne bibanaga milioni 3 obudde buno sizikwatangako kati mba sirina era mba mukwasiza Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ye yamumpa era yamunzigyeko paka limanya nti akoze eki amunzigyeko sirina embeera etuuka nekwata nekufaananyanga nti omwana taliiwo taliiwo tolaba nti naawe ogenda mumalamu maanyi
kuba nti togenda kuddamu mulambulako because bangamba nti abasibe ekibagumya n'okubawa essuubi kwe kumanya nti tulinayo omuntu ajja n'atulambulako. Ate kumumalamu amaanyi era gambe kati ye nja kumumalamu amaanyi naye ate nange nyinza okuggwamu amaanyi nga bwomanyi kati nze nkuze oyinza okuba nga otambula ebirowoozo musajja nakutomera ne mu kkubo otambula ebirowoozo ovaayo okumawo omaze okutunula ku mwana wo ogambe ye mwana wange tagenda kuva mu kkomera emyaka gyonna gyonna omwana omutono gwe mbadde nyinamu essuubi olw'ebirowoozo ebingi n'ofuna obuzibu. Kati nze mpozi kinaya luvannyuma naye nga mbadde mwesonyiye manye nti namuziika manye nti namukola ki namuziika ali mu ntaana era Mungu bw'ati bwe yakola ki era nze nga bannaye Mungu bw'ati bwe yakoze eki bwe yageze namuziika. Haji Mustafa kino kiri munju waka kyanaku nnyo nti mwafunye amawulire oba mulina amawulire agali mu nju nga galimu obulamu bw'abantu bulubeerera butaddamu kubalaba nga bakomyewo eri mu abaagalwa. Nga program detect kati nsaba tukole nga tetukola nga nti ono wa famire oli mutabani wammwe tusigale nga tukolera abantu mu programu eno. Kikiggo ky'ogyemu ky'osportinze mu bigambo bya muto wange byayogedde kyensooka omukubira omulanga era kyemukubiriza agume ekyo kikulu nnyo era asigale ng'agenda eruzira okulaba omwana. Obudde buno mwetaavu nnyo gy'ali ye ng'omwana ng'ate bwamusabira eddwa kikulu teri kikyusa nga Allah nakusaba kwa taata eddwa kikulu nnyo oba ffenna. Viki nga sinaba kugenda wali nga nzizeeyo mu kyobuzadde nti nze oyo muto wange abawulidde bayinza okuwulira amannya nti ye Lukwago ate nga nze bawulira Kalungi naye twakulira mu Nabaana emu maama atuzaala omu okutaliiko kubuuza era ffenna tuli bazzukulu ba Kisolo ku saidi ya maama oyo mwana wa kusatu wakutaano mu maama wakutaano mu maama ng'ensi bwe yatugabana bwe tubeera bwetera bwe tubeera mu Kampala anyoonya kubanga kunaku lwokubiri ndowooza nayogera ku pulogulaamu y'abasibe abo ekyamazima nga simanyi nti mulimu n'owange saagala kukulimba naye kati olunaku lwajjo mukulu waffe yasinga nnyo ate okuwangaala naye oyo ekitiko naye ng'olwedde oyo abadde atugamba nti Muzamiru bamusiba Muzamiru naye nga nze simenti ali ku musango ogwo era ne mu kulwala kwa maama waffe kuba maama waffe yalwala ebbanga ddene naye nga mu ddwaliro bwajjanaga ngenda kuluzira nva luzira nyina ebizibu ndikumu nga bwatu bayogera nga tuli naye mu ddwaliro nga tumanyi nti ddala omwana muki musibe ne nnyina yagenda okufa nga amanyi nti muzzukulu we musibe kuba nyina nyaffe omwana yali amumanyi yabeerako naye era bwe yali mu ddwaliro nga bamaze omukwata omusiba yakaaba nnyo tinyinza okufa nga mwami wange tavudde luzira kigedde bulungi kwanze nawangaala ennyo ne maama mu ddwaliro naye ng'amwogerako nnyo ngera akubuuza Muzamiru yavaayo baamuta naye olwokubadde nti omwana nga nali simusigira nnyo naye kati olunaku lwajjo omukulu wange aŋŋamba mwe bansali wakoze pulogulaamu era nagirabye wabadde okimanyi nti pulogulaamu gye wakoze n'omwana waffe mwali Muzamiru waluna ne muga olimba naga mwali ne muga olimba naŋŋamba yoyo yennyini nagamba owaluna yali ku kyabutujju era aluna yatugambanga nti Muzamiru bamukwata lwa butujju n'abalala banne be yaliko era ne bamuwa ku magezi bamugje ku fayiro butujju naga nti
byakyuka ne bamuteeka ku bwaki kuwamada Susan Magala kati ne mukubira essimu nangamba kyekyo kyennyini kyekituufu kyokola ki kyoyogera so obwe bufunzi kakati wali era njagala nambululira abantu kubanga abatula abajja kubuuza nti omwana okumukwata ne bamuteeka ku poliisi mpaka Luzira nga taata tagenzeeyo awe njagala ennyo abantu mbalambululewo ayinza okuba taata teyasobodde kubalambululira ono yasooka kuba munnabyabufuzi Kayingo era nga ye chairman wa FDC mu Makindye Ssaabagabo oyo era bw'ojjukira okulonda okwo okwabeesige kwe yeesimbawo ne Museveni okwo 26 oyo baamunyoonyaako ne bagaba baakubye emmotoka ya poliisi yalina ebirevu nga bwolaba embirina era omusajja wa kirevu bulungi mu kumuyigga ennyo n'akimwa nagakamba buzeebuze bulwalula tajja kumutegeera otegedde bulungi kati kutya n'ayingira mu ki era ebyo byebufuzi nakati mbiwummudde kati bw'abagamba nti natya kutya yamuyingira dda mu mutima ng'ate amaze okuwulya ti omwana bamukutte lwaki kalegaga bwe ngenda ku poliisi neeteekayo obwangu oba oli awo kamera ziya ti ono gwe twali tunyoonya ono naye y'ono mutujju twamwagala nadda yazaala omwana nti kati abatwala n'abatuuliriza ako njagadde nkabaggireyo bagatte ekifaananyi ekyo ti musajja wattu kyekyamutiisa oba oli awo okumuwondera ku poliisi n'alinda amala okugenda Eruzira kwayo Eruzira kale ate yagenda nabangi naye wano mu buduukulu yatya okweŋŋanga olwa kiri ye tayagadde kukijjayo olwakali kubanga baamuyigira emyezi egiwera 3 nga kituufu omusango yali aguliza ate gwe waguliridde ebyabufuzi odde bulungi emyezi emeka kyekyo kye nagamba no ku Moses ali nti gwe nga wafunye obuzibu bwoddayo wammwe mu kyalo bakukweka kati ye yadduka n'addako mu kyalo emyezi 3 kakanta wakkale duniya nsooke neekweke mu kyalo eno kisinsi kigende nja kuddayo kati yoyo kyova olaba yatya kati temumunenyaga ti njagadde nkabaggireyo abantu bakategeere yatya naga ti n'aleka omwana webale nnyo kakati nze bwe namaze omukubira essimu namugambye kyekigambo kye namugambye baatugambye abaana ddala kituufu baagabana ssente kati bamaze obbasalira lwagire tugenda Luzira tunyiga mutabani atulagirira akasuwa we yateeka ssente tukola apiiru naŋŋamba baaba ne bwe babadde nga bakyali mu kkooti nga bakyali awo babadde balaajanira ffe tutunde bye tuyina ng'era balooya bano aba gavumenti bamaze balaba tebajja kufuna bwenkanya naye twalemererwa kati singa ssente baazirinayo mu busuwa baali balimuka nti tulina ssente zaffe era katono nnyo babanga bwogambye awo kali Olubega omulavu oyo gwe nkugambye Yusufu Lubega alina poloti ye yajugula Katende awo era yayagadde ogitunda nga lwaki ayagala ogitunda ye alina abaana bakola ki abawera ate maama we mukadde nnyo ng'agala ssente ze zokole ki ziveeyo zirabire ku baana balina ettaka eddala olaba bw'otuuka eka yabwe n'ogende bayita Buganga maama we bambi yali asimbyeko ne kalitunsi era abadde ayagala kulitunda lwa mbeera eyo kulabika nga abaako bikola ki ebitamu omukazi otunagamba banaye n'abaana basimanyi wulidde kati bwe baga nti bagabana ssente kakati ekitegedde vikaawo kakati abatulaba n'abatuwuliriza essaawa eno nze nzirayo omulanga nkyagukuba eri abakulembeze b'eddiini kino ekifaananyi ekyasiigiddwa mumulabanga abakisiize bitakwatako kyabo abaana balina ababazaala ne gye bava naye bakisiize mmwe abakulembeze baki ekifaananyi ekyo kye baleese abaana abo ne baddira fayiro y'obutujju ne bagikyusa ne babateekako ya madda ako ke baakoze tebaakakoze abo baakakoze ku mmwe mwenna abagamba nti assalaamu aleikum era ffe tuli bantu ba Muhammadi tuula mu nnyumba yo tuula mu muzikiti w'okulemberera abasiraamu ng'olowooza ekigambo ekyo
adi wenkubuuliza nti be bajje ku fayiro y'obutujju ne bateeka ku fayiro y'obutemu nga tulaba omu ku bano omwenda avaayo akakasa nti twalina okukikola olw'eddiini kyetulagira. Olwaleero omusango gwawedde waliwo ebitambula ku oyo omwana nga yasooka n'akola statement ng'agamba gundi yankaka mu 2019 2019 mu kooti oyo yankaka nzikiriza omusango n'akoza n'ekigambo kati n'okunkozesa n'ankozesa nabadde akyogera nnyo nti bamukaka bamuweereza amasimu owulira bulungi kati essaawa eno bw'abanga yavuddeyo ate nannyonnyola nga bwolaba bwe yannyonnyola nakkiriza omusango abatulaba n'abatuwuliriza tugatte kubanga ekyo si kipya ekyomuntu okujja n'akufeesi nga nagakkiriza oba oli awadde bamusuubiza nti ne bw'ona okkiriza ojja kuteebwa ekyo si kipya mu mbeera ya Uganda yaffe ekyo si yasoose oyo era ekyo abantu bali bekizimbirako nnyo kitwala kubanga wamulabye okumanya nti ebigambo bamutaddemu biteeke Viki bwe yabadde annyonnyola ng'akulaga nti Kulaani nyina w'ensoma tekiriiyo nenga ewebale nnyo nga tayinza kootingawo nti layini eno gye nsoma vaasi bweti endagiro okutemula endagiro okukola ebyo omulaba oyo mwami mukomyewo katono ono ojja kuzaamuko kati nnyo katambi sayidi eraga omulenzi omulala oba omwami otegedde Viki kati ng'olabya baamuteekamu ebigambo nti gwe yogera bino olw'okubadde mmwe babamanyi boona obyogera kubanga biri byagazaako okwagala okutematema mu Kulaani tebigwana mu magala si byegamba kyova olaba tayinza kulaga layini yonna ti yeeno wabula yaga nti Kulaani bwetugamba ate bw'abanaga nti nze ffe tuli basiraamu ddala tuli basiraamu si ebyo bigambo bye baamuteekamu nti bw'oba oyagala obyogera obikakasa ebigambo bikozesa ebigambo bino kyova olaba tabirinaako nti yavuosize tabirina eri essaawa eno Viki bwe tubyogera naye kyamwekanze nga bamugee nti ogenda kalabba nga bye baamusuubiza ate si byebyo era kati gyali kati wokwatira kyasobola kudda mu kamera nti naye yennyini bwe kibanga kituufu nga bw'otemaatema butereevu gyali yeevuma kyeyakola awo badde otugambira 2019 awo kooti yeeyo nakkiriza n'aga nti batukaka bankaka nzikiriza omusango guno neyankaka yankwatako n'olw'empaka nankozesa ogenda kutuwako katambi ako pavinika playing oyo yennyini nga yayogera kooti ebiseera ebyo omukyalo ono yayogera ki y'omu yoyo teyakyuse bukyusi nti oba yakyuse ne baleeta mulala nti oba ono yayogera birala ate gwe baleese mulala n'amulumiriza ye mukyala y'omu yoyo katusooke tufune katambi kano tulabe reporting UBC gye yakola ebiseera ebyo bo baali bareportinga ki akatambi katukafune. Tuesday 24th October to deliver a ruling, Hajara Nakandi, the accused, raised concern over one Mugabe Shakur who calls her while in prison, asking her to plead guilty in this matter. He told me that when I do so, they will release me or they'll give me a short sentence that is equivalent to the time that I have spent in prison. He promised me good things to take me out of the country after I have put him down to prison. Segede nti mu kooti 2019 yalumiriza nti waliwo ayitibwa Mugabe Shakur eyamugamba akkirize emisango ayogere bye baali baagala bagenda kumuta oba kumusekwendereza ku kibonerezo kyeyalifunye. That was 2019 era n'akomawo ng'akutte ebyamugabyani Shakur nakkiriza n'atandika n'okubitemaatema ye y'omu kubanga gwe baasinga okulaga nga akutta abasirikale agenda abataga mivu bwe yagenda kati ebyo byonna byali bipange ebyo byonna byali biki mu musango guno Viki bw'oba ojjukira
waliwo omwami gwe basooka okukwata amanya ge ngeerabidde Lugoloobi ani simanyi Lugoloobi gwe basookera ddala okukwata ne bagamba nti yeyattaani Susan Magala na oba Mutoolo era weeyo Mutoolo Munyolo gwe basookera ddala okukwata mu musango guno bwe basalidde aliwa okunoonyereza bakwata ne kugenda maaso bakola okunoonyereza. Okay, kirungi nnyo tubeebaza abakola okunoonyereza kubanga yandibadde ajjanga omujulizi baamutaddi era bwe badde basoma fayiro nga twamudde bamwogerako nti ye mu kunoonyereza twagenda okumwesanga talina musango naye nga mu kusooka baatulaga nga bamaze omumukwata nga ye yaluka buli kimu kyonna okuva gye yali mu jjiimu gye yakoleranga waliwo neyakubu byenkya abo babiri baliwa abatulaba bino katebikyali byakweka kuliko n'ababalumiriza abali e South Africa omanyi bebayogera nti abo babuloga bye boogera byebyo naye babalumiriza baga nti bali eno bo beeyagala sibasibe oba okunoonyeza kwazuulibwa kwabasanga ng'emisango tegiriiwo anti eno pulogulaamu erinnya lyayo jjo lyeri bagiyita detect butereevu noonyereza simaasima ekiri ebuziba okiteeke ku mmeezi okiraga abantu ensi ekitulemu lwayo ekitwale byayo ebipulogulaamu eno kati ffe tukugambye mu pulogulaamu eno nti omwami oyo aliwa era mwamutaddi nga temwatulaga kunyonyereza kumwanyonyereza ng'ate gwe mwasookerako ddala suspect ya butereevu era ne mutulaga y'omu yennyini we baamukwata nako oyo yennyini gwayogeddeko Muhanji gwe yasooka okutwala okulaga engeri gye baakwata Susan Magala gye yattibwa n'atwalako n'emukono bw'oba obijjukira obulungi kubanga yabatwalako emukono eyo yonna n'abatwalayo gye baatuusa Susan oyo omwami gwe baata bwe kubanga okunyonyereza kwamugjamu tubeebaza beebala okunyonyereza bye bakola alhamdulillah naye bino ebigambo nze nkugamba Vicky kino olwaleero kiraba kizze ku baganda baffe abo kizze ku baana baffe ne kikoligo kibi nnyo Seeka omu bw'abadde asomesa akugambye bamuta Seeka Kasimu wadde ebigambo bitalya bigambo bye akugambye tetuganye bazze emisango lwaki mwamaze kubagulira amakanzu mapya n'obukofiira bupya ddala baali tebasobola kugira mu ngoye zaabwe ze babadde bambala kiki kyemwolesa kiki kyemwagala okulaga society bibadde ebigambo bya Seeka bya Kasimu ekigambo kino nze lwaki nkyogera Vicky si kipya ekigambo nze nkiddiŋŋana enkya n'eggulo nti okugyako nga basiraamu mmwe mwerabira nze nkugambye Muhammad Yunus Kamoga ne banne kino ne bw'olaba nkirumiriza abaaliko be baasalira amayisa kwaliko baganda bange babiri Seeka Siraje Kawooya omulala bamuyita Abdusalamu ne abasajja bajja mu kkooti nga babalumiriza ebitaliiyo ebyo bye mulaba be baaleetanga abajulizi ne babaleeta ne babalumiriza tebiriiyo alhamdulillah bwe baakola apiiru neetunulwamu nga ddala tewaaliyo nsonga yonna ebasibya tebazzanga musango ne bateebwa bali luddawa so kati nze kyenkubiriza bannaddiini tulinawo bano baalemereddwa bano looya wa gavumenti bano si babadde bamusasula gavumenti yemusasula mubadde musuubira kukola ki omusanga batajja gwoza akugenda ebuziba kukola ki nga tajja na kubuuza bibuuzo mumpeeyo looya wa gavumenti gwe baali bawadde omuntu okumuwolereza n'asinga omusango mumumpe mumuleete mugende nti babawa bulijjo balooya ba gavumenti ne basinga emisango nga bawolereza abantu Besigye yali badde azirika kubanga amanyi be bamuleetedde tebalinaawo bwenkanya twekuumeekuuma ebbanga likyaliyo mwenga abakulembeze b'obusiraamu si kive kye mugenda kukola tugende tufune balooya bateekeyo apiiru eri baganda baffe eyo eri abaana baffe abo at least tumanye nti mulina kye mukozeeko naddala abamu nga kino kyali kibatuuseeko tukomyewo ekifaananyi mu bantu be mukulembera
so okivuze okyesigamiza ku ddiini mutereevu kubanga baddiini emu bonna kyova olaba nkugambye oli baamugjamu nga bala bagenda kutabiikiriza baddidde akawunga ate bakafumbye n'amatooke nagaye katumuggyemu olwala buli muntu amwebuuza aliriddawa mu musango guno ebibyo byaggwa bitya guno baguvuze mu fululizo omusango gwono omukyala eyali asaabawolereza gundi ono Kagezi Joan Kagezi gulimu n'abanene begwogerwako tebakwatwanga nga n'aba balumiriza bajja abanene mwebali n'aba balumiriza bajja dda mu kooti ne bawa obujulizi ku banene kwe yali ssaabadumirizi wa puliisa Mulamba naye tetuwulirangako nti bamuyise mu kooti agyeyewozeko tetubiwulirangako naye ng'amulumiriza ajja naye ojja kukeera enkyanga nagwo ogulya gwawedde oba nako kati gwasirise ogwojja okusoggola mwangi gw'obadde oyogerako bamukwata ku musango guli ogwa Ssebuufu ogw'omukyala wa Ssebuufu gwe batta oyo muwangi yakirimu otwaddeangamu nakulabika mu kooti bamujja mu sisitimu yabwa poliisi gye bamuteeka walala eggwanga betubanga tusuubira ntugenda kulitunuulira nga waliwo abaana n'ebyana ekyo kyannaku kufaafaagana nnyo eggwanga gyetutwala nga tetukyekanye ogwo omulanga kyova olanguzzayo ku balamuzi nammwe mutunulenga mumulabe bw'oba gwe mulamuzi y'omu omuwala yajja n'akuba omulanga neekubira endulaga nti bankaka gwe n'otatula mu ntebe y'okukyuka ti omuwala ono ate akyusa atya ate okujja okukkiriza nti nzikiriza oba oli awo bye yayogera bituufu mulamuzi yoyi kubanga guno omusango tegukyukangako kyova olaba abaana abo babadde balaaja n'enkya n'eggulo omulamuzi ave mu musango gwaffe omusango guno aguveemu nga bola abeesige bwakaabira baani mwami Baguma naye simanyi mateeka ga kooti nti oba omulamuzi bwe basaba okuva mu mulamu alina gulemerako kubanga ajala yajja n'alaajana n'agamba bankaka n'amugamba akkiriza emisango n'amwogera amannya ate n'akomawo n'akyusa nti naguzza gw'omulamuzi nti si gwe yayogera luli ate kati gw'ogamba waguzza waliwo ekitali kituufu kyenkugambye nti olwaleero ajala kasaba mugende nti ogenda kalabba lwe yategedde ensobi Ssemasobi gye yakola okutunda banne nga tuwumbawumba Haji ensonga leero tuyina eyo tewali era ndala abatulaba n'abatuwuliriza omulanga nze nkyaguddayo nze nasanyuse nnyo nti Vicky Okero bwe baamusalira omusango enduulu yavuga eggaba wano kooti we yatuulanga n'eggwanga lyonna lyasanyuka buli muntu yenna gwe walaba nga bakakasiza ddala bulungi nti gwe bakutte Okero y'oyo naye ndowooza saalabye bulungi kubanga bakadde b'amagala bakyaliwo n'alibalayo basanyuka gw'olabadde batuusoga nti batunde ebyobugagga biri sente zikuŋŋaanyizibwe ziweere famire era tebalinamu ke basanyuseemu kiddayo ku kyamuto wange kyakugambye nti baagamba abo abali mu kagulisi be batta omwana waffe bwatyo bwayogedde kooti akugambye yagitambulamu okuva lwe yatandika yapowa bupoyi ng'alaba gye biraga walala nga buli wagenda mu kooti akaabirayo era ewa pulizoni oyo omulaba oyo omusajja omunene oyo yabadde abaleeta okuva lwe batandika mpaka naye tewabaddewo kusanyuka tewabaddewo kiki naye ng'olaba waliwo omukyala gwe baalaze ng'akutte ne ku ttama bw'ati teyakutte ku ttama nti afunye ekituufu wabula yakutte nti ensi bweti bweri bano abaana bagenza okusiba obwereere baamulazaawo ng'akutte ku ttama ati yadde ayambadde ga lubindi nga nange bwenzambadde okutegedde bulungi nga nabo beewuunya kyovulaba kyolwaleero ku social media ku TikTok buli kimu kyonna buli wobikkula byebiriko tewabaddewo bwenkanya gwe mulamuzi gwe ng'ozzeeyo ewaka osimu ogirina ogibikkula abantu obawulira be boogera
otudde ne famire yo bikule simu obiwulira mu mutima gwo kiki kyolowooza mu mutima gwo kiki kyosuubira ku baana b'abanna abataabo b'osindise bagende emyaka gyabwe gyonna bagimalire eruzira abamu balese n'abaana bato owo alina abaana alinayo abaana bameka alina abaana babiri balese ku duniya newankubadde naye akyali naye balese ebweru kale tewali kirala kyonna baabo basindiseeyo obudde bwabwe bwonna naye ebiseera kuno ku nsi tuyitamu buyisi mugenda kusisiikana nabo oba oli awo amazima kwa waliwo asinga omulamuzi asinga byonna naawe agenda okukulamula olamula banno naye waliwo agenda okukulamula kale tweyanziza nnyo Haji kati abaana balinaani maama waabwe kati ekyanyamba mukamwana wange balina essomero mukulu munange alina essomero sezaala kati abaana bakola ki abalina akyabalina obusobozi era ngamba nsi kino mbabuulira mpereza sente mperere ki abaana mugamba bwebulanga abaana bakulemeredde bampe kubanga nsi sinza nakakasa nti baana baffe kuba omwana wange yali tabaleetanga bandaga era tajiranga kawo mukamwana ajanga nnoonya era n'okulaba twalabaganira wa ku kooti ono bano be baana bammwe kati nange siina maanyi nawe okukakasa nti baana baffe kuba baana bakulu mwana kati gwe baakwata omwana omu gwe baaleka mu lubuto kati agenda myaka 7 kati awo tokiraye bamukwata maama ali lubuto mwana kati asoma agenda myaka 7 kati taata weera abadde amulabira ku kkomera pozi okya okuddamuko emabega manyi ebintu bya kooti bino zikyemanyi bigendera nnyo kukulaba naye kati waliwo omukyala singa wasenga w'oyo magala mbwe yaleeta ssente yatugamba era omuvubuka ayeefaanaanyiriza leediyo eyajjawo ki ssente zakola ki ayeefaanaanyiriza ki leediyo naye manyi nti amakooti tegagenda nnyo mu bintu byakwefaanaanyiriza amakooti gagala nnyo okulaba obukakafu naye kati mu bavubuka bwe oli gwe mbadde nkulaga emabega nega nti omukole ki kale gubaga nti oyo yennyini afaanana leediyo ne balumiriza aluwa tyo yajjawo kuba libanga bwe gwakazi emwekko emabega awo kale gubaga nti ye yagamba teyaga nti oyo gwe nalaba kabula nalaba omuvubuka ayajjawo ssente nga yeefaanaanyiriza leediyo ki omwefuwa yafa ono omuyimbi ayajjawo ssente nga kale ku bavubuka abo kwe kuli era bagira eyo tweyanziza taata tugire tusiibula abatulaba and of course nabubaka ki bw'osobola okugamba eggwanga ku kino omulamuzi kyeyakoze eri ab'eŋŋanda za abantu bammwe nze kyembadde n'obubaka bwowa ekitongole ekiramuzi naddala ababadde mu musango ogwo kubanga ati seero bagumaze ebiseera ebisinga abasinga tukaaba abalamuzi kitembala emisango giganya gwawedde mbebaza alhamdulillah webanga bwe bati bagusazeewo gumala bagumaze bebali nnyo naye ŋŋamba n'omunaku abeerako abaki ababe n'omunaku abeerako abaki ababe nenzire ku kya muganda wange mukulu wange banaye abalina obusobozi kubanga abasajja bakuba emiranga ng'oli baagala miliyoni 6 omwana bamutwale buyindi bamulongoose abantu se ne bazikola ki ne bazisonda naye badde nkubira baseeka alla bwe yasukkumya ku ddaala abaana abo badde baana ba umma baana baki ba umma era mubalaba wadde abamu bayombye tilwaki bagira mu makanzu ekibalesa mu makanzu umma era ekyevu kyabaganda lwaki umma badde nkubira baseeka mungu bwe yasukkumya ku ffe tugaye ffe tuli baavu ffenna abaana bwe bakwatira bwe tubaddemu n'essuubi tuli baavu teri esobola teri akola ki tesobola kukola apiiru oba apiiru sente ki era nekyo ekyaleesa abagavumenti tetwalina busobozi nkubira abamaseeka bwe muntu yenayina alinawo omutima ogulumirirwa tetugaana oba bakikola naye tufune obwenkanya ate nenkubira n'abo abali mu kitongole ekiramuzi bannaye muleete ku ddala ebiraga muze mundage nti Muzammiru yagula ettaka lirino ssente yazijjawa nja kutawakanga nti kituufu Muzammiru yagula emmotoka yino kubanga Muzammiru yamuvuze wa boda naye nga miti Muzammiru ssente 335 yazijjawo ezagula ki ezagula ettaka naye bw'ogatta mbu baagula ng'oli asobola okuba ng'agula nagaba jangu mperekereko nga mukwano gwo tusobola kugaana naye nsaba obwenkanya sigaana naye nsaba bwenkanya ntawakkale manyi ti ddala Muzammiru omusango waguzza naye bw'abanga abadde ansaba ennusu 10 ansaba omutwalo ogw'okuliira mu kkomera ng'alina miliyoni 2 be baamuwa subhanallah banaye kubirira baganda bange
mwenna abandi abakutte okusaawa eno ku TV mwebale abankubidde ku masimu nga muŋŋomya mwenna ab'omukyalo ab'omu Kampala naye ebyo Allah beyageze nebaza nnyo muganda wange Mustafa asobodde okundeetako wano okubako nange byenkola ki ensi nendaba nga nnyinnyonnyola ebigenda mu maaso naye ebyo Allah byatugeredde. Assalamu alaikum warahmatullahi naye atono nnyo Viki kati genda kubanga baloya abadde musango obamanyi bulungi kati genda obalumbe obasabe ebyo byobasaba kwaba birina babikuwe nti mumpe obukakafu obulaga ebisi kati bakirizo bikuwa nga taata w'omwana oba oli awo otawakkaleeze kyensuubira naye nze omulanga gwensigalira kubira tokoowa genda Luzira ekyo kyo kijjiremu ddala ekyo kati ekyokutya kiteeke wali guma genda Luzira tugende Luzira tulambule Muzammiru n'edduwa tuzisome tusukume edduwa ezo zokka ze zikyusa nze nkakasa bulungi tewali kirema tusabire baganda baffe tubasabire bikyuka bijja kukyuka oba oli awo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale byebyo nja kunoonyako ndowooza ku kanso kumbuga asobole okubanga nnyinnyonnyola omusango guno engeri gye gutambuddemu oba oli awo twongere okumanya bingi ebibadde byetooloolerawo n'ebimu ku bibuuzo mmwe nga abazadde bye mulina naddala abaana abo nabyo ngezireko ng'omuntu okubimutuusaako ye nga kansa abadde musango ogwo ng'ate yawolereza oba yabadde awolereza abasuspects abo already kati baconvict abasingisiddwa omusango ogwo. So ye program detector olunaku olwaleero bwetyo weetambudde Namugereka Lugaba Ddunda bankuumire mubeere bulungi mweraba. Mukibira Construction Company Limited tutunda amataka tuzimba amayumba tuddaabiriza amayumba renovation tugikola tusima amazzi fo abakibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwenzoogeddeko waggulu tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwe Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'ennyoma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma, kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi $3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764 61 36 67. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde
Edde edduwezi kuma ekintu kyo, edduwezi kuba abalabe, edduwezi kuba abalogo, mmenye kindeke kye na buli dduwe yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga.